Omutawaana gugudde ku mwalo gw'e Kagulube Zirabuwaya mu ggombolola y'e Kasanje mu disitulikiti y'e Wakiso. Abantu babiri bafiiridde mu nnyanja Nalubaale nga bagenze okusena amazzi. Abafudde ekitegerekese nti abadde taata ategerekese nga Matovu Muhammad ne muwala we ategerekese Kirya Kiza baavudde Kalagala okugenda okusena amazzi e Kagulube nga kitegeezeddwa era nti taata oyo abadde musawo wa kinnansi. Kakande Cyrus omusuubuzi ku mwalo gw'e Kagulube agambye nti abagenzi olwatuuse ku mwalo ogwo akawungezi k'eggulo oludda lwe baagenzeko okusena amazzi lwabadde luka nnyo nga amazzi mawanvu era bwe kityo kwe kubbira. Mu kiseera kino omulambo gw'omuwala Kizza abatuuze bagusudde wabula ogwa kitawe gukyabuze. Tufunye ekikangabwa abantu babiri bagudde mazzi omwana ne kitaawe bwe bavudde omwana abadde ayitibwa Kizza nga taata wayitibwa Lubega Muhammad bavudde Kalagala ne bajja ku mwalo gwa Lubega Muhammad kigambibwa nti abadde musawo Muganda bazze wano ku mwalo gwaffe ogw'e Kagulube Zirabuwaya okusena amazzi bwe bagenze mu nnyanja okusena amazzi bwe baalinnye nga kabusi era ne bakkirira kulira agalwa naye entiisa y'amaanyi nnyo. Abantu bangi nnyo tuli mu kikangabwa omuwala ye abadde amanyiddwa nga Kizza omulambo gulabise batuuze bali wano banoonya naye Lubega Muhammad atannalabika naye entiisa y'amaanyi nnyo. Abatuuze mu kiseera kino bakyali ku mazzi abalunnyanja nga beekozeemu omulimu ne gye buli eno bakyayigga omulambo gwa Muhammad Matovu nga balinda ab'obuyinza okubakwatirako. Bannabyanjigiriza banenyezza nnyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye olw'okusuulirira abasomesa amasomo ga arts naye tefaayo okubongeza musaala nga bwe yakola abasomesa sayansi. Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yabadde ku mikolo egy'okuzza olunaku lw'abasomesa olwakwatiddwa mu Kampala olunaku lw'eggulo yalabudde abasomesa abatali ba sayansi nti bakomye okumuteeka ku bunkenke kuba yasalawo okusoosowazaako abamu okutuusa ng'ebyenfuna by'eggwanga biteredde. But when we were fighting, what we needed most was a rifle and the bullets. How about clothes? Don't worry, if you get them, put them on. If you don't, even a naked person can shoot you. So this is the strategy of Oksosowaza in the context of scarcity. Wabula bannabyanjigiriza bagamba nti ensonga eno ekwatiddwa bubi ddala era kireetawo kigoyeweezinge mungi nnyo mu byenjigiriza kuba weesanga nti omusomesa wa sayansi ebiro bino agaba n'omusala mu Savannah okusinga ogwa mukama we headmaster bw'aba si musomesa wa sayansi. Dr. Muhammad Musoke Kigundo yeebuzibwako ensonga mu byenjigiriza Kasozi Kabaive Makerere agambye nti pulezidenti asaana okuddamu okwefumiitiriza ku nsonga zino ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Eyo approach oba yenkola nfu tetujja kiruma mu nfu kubanga kuddira abaana bonna ng'obalina n'obaawula nti ate bano bafune zino naye nga certificate kyezimu batwala ebbanga lyerimu n'ensimbi ezibayiwaako zezimu ebyo tebiina kubo gye biraga byanjigiriza bigenda kubeera mu ddubi. Tulina obuzibu ensi ejja kutuuka ekiseera ng'abaana b'omuntu tebalina wagye balaga abasomesa babuddukemu okuyigiriza kubeere nga tekukyalina quality ate n'abasayansi batulunye nga tebalina gye balaga sembayo yonna nabo bajja muyiiya babundugulako ssente bajja kusaba ssente bakole retirement nga bukyali bazijjeyo era kyebaliko nerulira kyeyaliko nti abanga abasayansi nja kuwa gundi baleme bawaki retirement bajja kubuddukamu. President Museveni era yeewuunyizza okulaba nti ensangi zino amasomero g'obwannannyini gasomesa bulungi abayizi ne bayita okukira aba gavumenti so nga abasomesa ba gavumenti nti bagaba n'omusala musava okusinga amasomero g'obwannannyini. Teachers in the private schools are getting less money but they work more. That one is a challenge. So therefore, our intention is very clear. The economy is growing. You have seen inflation is low. Our target is to pay all the public servants well, but also increase the numbers of the public servants. Ku nsonga eyo Dr. James Kyeyunenga naye yeebuzibwa ku byenjigiriza agambye nti gavumenti esaanidde okuddamu kuba tooki mu byenjigiriza kuba biseera by'ennyo. Era ekigenda okuvaamu tugenda kulaba nga abaana tebakyafuna ebyo bye bateekeddwa kufuna kubanga abaali badde babasomesa baamala ddo baawulamu baabalaga nti waliwo abaana n'ebitali byana n'ebyana kati
okusoma kugenda kwafadda naye olw'okuba be bali mu gundi bakuba bituli kyova olaba nti mu bigezo ebiwedde mu byafaayo bya Uganda ekyafaayo kyakolebwa nti disitulikiti eyasinga y'entuŋŋamo etasemberangako wadde na mu kyakubiri kati okusomesa kufuuse kwa kkanika bukanisi era n'ebino bwe banaalabanga abasomesa bano tebitambula bulungi bo nga abali waggulu bajja kufuna era engeri bwe bakubawo ebituli. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa mu ggwanga ekya UNATU Philbert Baitesi Baguma mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti pulezidenti byayogera byongera kumalamu basomesa maanyi. Wakitegeeza nti agamba nti mubeere nga temukola mpaka bwendibawa emisaala kubanga abantu bali demoralized nnyo kati bwe basoobera pulezidenti agenda kubawa essuubi n'abawa byayogedde n'agamba nti mugire mulinda ekyo tikigenda kusolovinga problem eriwo. Ebyo nga bikyali bityo gavumenti wabuddwa obutapapirira kussa mu nkola tteeka erikakata ku buli musomesa okubeera n'obuyigiriza obwa digiri wabula esooka ekiwa obudde era ebakwatireko mu kweyongerayo mu misomo gyabwe ng'ebaweerera. Munnamateeka omukuukuutivu enzaalwa y'e Buddu Herbert Zikusooka agambye nti weewaawo ekyabasomesa okubeera n'obuyigiriza obwa digiri si kibi naye ate gavumenti esaana kupapirira nnyo ebaweeyo waakiri emyaka 5 nga beetereeza abatalina ddaala eryo baddeyo basome. Gye buvuddeko gavumenti yayisa ekiragiro nti omusomesa asookerwako alina okuba n'obuyigiriza obwa digiri era n'eragira abo bonna abatazirina baddeyo basome. Herbert Zikusooka munnakibiina ky'NUP asinzidde ku ssomero erya Kisoso Parents Primary School Main Campus mu kwogerako eri abazadde n'akunga abasomesa beerwaneko nnyo ku tteeka lino bafube okulaba nti gavumenti ebakwatirako mu misomo gyabwe kubanga okusinziira ku nnyingiza yaabwe batono abasobola okwesomesa ku mutendera ogwo. Ekya gavumenti abasomesa okubeera ne degree nzikiziganya nakyo naye kyandibadde mu sequence kyandibadde mu phases nti abasomesa bano obaweerezeyo ebbanga babeere nga basobola okutambula ekintu kino lwakuba walimu abasomesa abamu nga tebalina na ssente n'abamu obudde bwabwe obw'okuwumula bwatuuka ogenda okwesanga bw'onaamuwaliza nti afune degree wanaagenda okugimalako ajja kubeera nga takyakwalifayinga okubeera ng'abeera ki ng'abeera musomesa okusomesa abaana baffe mu masomero ga gavumenti. Ku lw'ekyo nze nkiraba n'ekirala kyandibadde nti gavumenti abasomesa bonna abali recruited yandibadde nga bwebe esazeewo nti bagende basome abasomesa abo bandisomedde bwereere. Ku lw'ekyo gavumenti yandivuddeyo negamba abasomesa bonna mu period ya 5 years zino ebawadde omukisa okubeera nga buli musomesa yenna ayagala okubeera mu phase eno emyaka 5 asomera bwereere mu institutions ezo abasomesa mubeere n'eddoboozi. Zikusooka era asabye gavumenti ekendeeze ku misolo emingi n'obukwakulizo bw'eteeka ku batandisi b'amasomero naddala ag'obwannannyini. Ekitongole ekiwooza ekya Uganda Revenue Authority kirabudde ne sekulabula nti kyakwambalagana n'abantu abagufudde omugano okusomola ebyamaguzi ne babiyingiza Uganda awatali kusasula musolo era nti kyakuvunaana bonna abanaakwatibwako nga beenyigidde emivuyo egy'engeri eyo. URA egamba nti waliwo abantu bangi abakozesa amakubo amakyamu ne bakukusa ebyamaguzi nga tebiyisiddwa mu mitendera mituufu egy'ekitongole kino ku nsalo za Uganda. Kino kidiridde abakungu mu URA nga bayambibwako abakessi ba gavumenti okukwata mmotoka ekika kya Toyota Prado TX namba UAL 582F ebadde ekubyeko amasimu n'ebikozesebwa ku masimu nga biweza boxi 17 bibadde biyisiddwa ku nsalo e Busia ne Malaba. Amawulire ag'okukusa ebyamaguzi ebitayisiddwa ku mitendera egyo gongedde okulaga nti abakusa emmaali baalibanga oluusi beekubana n'abamu ku baweereza mu kitongole ekyo n'abo bakozesa obukubo obutakkirizibwa mu mateeka. Omwogezi wa URA Robert Kalumba mu kwogerako ne Kyabasa Enkyalira ategeeza nti URA yongedde okunyweza ebyokwerinda ku nsalo zonna awayisibwa ebyamaguzi n'okuteeka bambega mu makubo ago ag'ekimpatiira. Tiimu zaffe eza enforcement Busia zakutte abantu abagezaako okukusa amasimu ne accessories mu ggwanga nga tebasasudde musolo bagajje Kenya. Badde nkuiriza nnyo abantu balekerawo omuze gwa smuggling. Kubanga omuze gwa smuggling gukosa eggwanga, gukosa nze, gukosa gwe, gukosa buli muntu yenna. Smuggling teri fair. Kati waliwo abantu abajja amasimu e China
bo basasula omusolo katooza bo bajja kulaba kyanga bali abantu abakusa ebintu okuva e Kenya. It is unfair. So badde nkuliza bonna abantu abenyiga mu kintu ekyo ekya smuggling. Number 1 tujja bakwata, number 2 tujja bavunaana, number 3 kimenya mateeka. Mmotoka yazuliddwamu amasimu n'omugobo waayo mu kiseera kino biri mikono gya poliisi ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa omukuza w'abaana yeekyusa n'ava ku ebyakkanyizibwako mu kiraamo owooluganda yenna asobola okwekubirira endulu mu kkooti nga munnamateeka Dr. Kagezi Kasozi Nathan bw'annyonnyola. Naye singa taata oyo akoze ekiraamo ava mu bulamu bw'ensi ono omukuze yateekebwawo okulaba nga alabirira abaana bano okukula akuuma ebyobugagga bwabwe ate yeekyusiza mu kiti ng'embazzi n'atandika okutunda ebintu by'abaana bano owooluganda lwonna abaaliwo asobola okuwaaba ng'ayita mu baana n'asaba kkooti omuntu oyo eyateekebwa mu kiraamo ng'omukuza asazibwemu. Nekyebuli eno abasuubuzi abajjiriddwa emmaali yaabwe mu Nampambula w'omuliro eyakutte amaduuka gawerako mwabadde n'ebbajjiro gagadde. Akawungeezi k'eggulo mu kibuga ky'Entebbe bakyasobeddwa tebamanyi kyakuzzaako. Akawungeezi k'eggulo omuliro ogutannategereka kwe gwavudde gwasaanyizaawo emmaali y'abasuubuzi kumpi ne wooteri ya Ponus obusuukakubo ne supermarket ya S&S ku kyalo Kawafu ku kyalo Kiwafu mu bitundu eby'Entebbe gwataakiriziddwa poliisi Entebbe erwanyisa omuliro. Bizinensi y'okugula n'okusuubuza ebibajje ya Mbabazi Joan ye yasinze okukosebwa so nga n'abalala bangi nnyo tebaasigaza be batandikira. Omu ku badduukirize Tamale Dani agambye nti n'egyebuli eno tebannamanya kituufu muliro guno kwe gwavudde. Twagala okusaasira abantu mwenna abafunye enjega oba omuliro ogwakutawo nga ku Ponasi ku bitala bya Nkumba University. Twagala kukubiriza abantu baffe wakati mu kwerwanako okuva mu mbeera y'obwavu temugattika businesses amabajjiro gabeere gokka, welding places zibeere zokka, amaduuka g'engoye gabeere gokka. Buli lwe mugatta ebintu bino mubiteeka ku risiki nnene ey'omuliro. Wakati omuliro ogwo muzibu okutegeera gye gwavudde ne gwayonoonye entebe z'abantu ze badde batunda engoye, ebyuma bya welding omuntu byali yateeka mu dduuka okutunda. Daniel Kuteesa Waddimba kansala atwala ekitundu kino ku town council Katabye asaasidde abakoseddwa kyokka awanjagidde abasuubuzi bakomye okugatika bizinensi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 2 379 Tiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abakazi The Crested Cranes eyingidde enkambi etandika okutendekebwa nga yeeteekerateekera okuzannya ne DR Congo emipiira ebiri egy'omukwano. Tiimu eno enkambi egikubye ku Cranes Paradise Hotel ekisaasi egenda kutandika okutendekebwa ssaawa 11 akawungeezi mu kisaawe kya M10 Omond Stadium e Lugogo. Omutendesi wa tiimu eyo Cheryl Botes yayise tiimu y'abazannyi 38 okweteekera DR Congo era omupiira ogusooka gujja kuzannyibwa nga 27 omwezi guno ate ogwokubiri baguzannye nga 3 era omwezi guno. Abamu ku bazannyi bayitiddwa kuliko Hadija Nandago, Fiona Nabumba, Shamira Nalujja, Shadia Nancha, Fiona Nabulime, Fazira Ikwapud, Sandra Nabweteme, Ruth Aturo n'abalala. Guno kugenda kuba mulundi gusooka Crested Cranes okuzannya ne DR Congo okuva lwe baasemba okusinkana mu 2012 mu mpaka za AFCON Women's Qualifiers.
omulundi ogwo DR Congo yawandula mu Uganda ku mugatte gwa golo 5-1 ng'oluzanyo lwasooka baagwa maliri golo 1-1 ate mu kuddingana DR Congo n'ekuba Uganda golo zalinnya ku bwereere. Bannaffe ag'essaawa zino kanga malirize mu bufunze. Omutawaana gugudde ku mwalo gw'e Kaggulube Zirabuwaya mu ggombolola Kasanje disitulikiti y'e Wakiso. Abantu 2 bafiiridde mu nnyanja Nalubaale babadde bagenze kusena mazzi. Bannabyanjigiriza banenyezza omukulembeze w'eggwanga ne gavumenti ye olw'okusuulirira abasomesa ab'amasomo ga arts n'etefaayo okubongeza musaala nga bwe yakola ku basomesa sayansi, era balagudde nti ebikolebwa byonna bigenda kwongera okusuula ebyenjigiriza. Ekitongole ekiwooza ekya Uganda Revenue Authority kirabudde ne Sekulabula nti kyakwambalagana n'abantu abagufudde omugano okukusanga ebyamaguzi ne bitasasula musolo ku nsalo.